omwe ebizibiti bingi ino byatulina byo ku kyalo kino naye olw'okuba nti tusobola kubikunganya bya mulundi gutya mulala. Abantu bano abasusse mu 200 olunaku lwa jjo bakuŋŋaanidde ku kitebe kya ggombolola y'e Busedde nga tebasalikako musale. Bagamba nti be bamu ku baalwana oba abayambako mu lutalo lwa Lakwena olwali mu Busoga wakati wa 1987 ne 88. Ebintu byakodola ng'ebintu. Abasajja n'abakazi bano ababadde abennyamivu bakira beevuma gavumenti eriko kati gye bagamba nti ebasuuliridde nga yeerabidde omulimu gwe bakola. Lakwena nifatwa Busoga ne yalemesa Lakwena okujja okutuma Kiyira okutuuka e Kampala. Me bagambe kale tuligezaako okwerwanako tuboneke nti tusasulwa. Abafiirwa abalata baabwe tulina abaana bangi no bamulekwa aye bali kubona abo naye tukanze kwegayira gavumenti etugamire ku nsonga eno nga yezira kyerikola ki kale twatawaana ayezira kye twafuna ku naire. Batiisatiisizza okukunga abantu ba Busoga obutakombya ku NRM Kalulu mu 2016 singa ensonga zaabwe tezitunulwamu mu bwangu. Ate ife tulijja kwekalakasa mu nguudo, tulijja ku bibatu ya gaasi aye boycott ya butalonda Abalwanyisa Lakwena ayetwalanga twayeze so tulibana ku bavino lw'ensonga eyo. NRM tewali omuntu mu Uganda esobola okugitiisatiisa nga bayita mu byobufuzi oba baagala tebaagala basigaleyo n'obululu bwabwe. Abo abagamba nti NRM oba gavumenti yaba hiringa netabasasula. Gavumenti te hiringako ba mercenaries